Omulungi ali ku Spark TV webale kubanga oli naffe okuviira ddala wetwatandise paka akadde kano kennyini. Essaawa zino tuba tugenda mu mboozi ya ggwanga era nga wetwogerera eddakiika ziri 13 eziyise ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nga ffenna bwe tumanyi nti omwezi guno ogwa Maachi ate tubeera tujaguza olunaku lw'abakyala oba nga tukuza olunaku lw'abakyala era nga ku mulundi guno gugenda kubeera ku lunaku olwa Sunday no yennyini era ng'omulamwa gwe tutambulirako guli Rights Justice Action. Olunaku olwaleero tuli ne Executive Director okuva mu Rights for High Uganda Mukyala Mugambwa, ngenda musaba akubuuzeko n'oluvannyuma tweyongere okunnyukira mu lunaku luno lwaki tulina okuza olunaku lw'abakyala kubanga abasinga bavaayo bagamba nti bannanga abakyala tuli mu kubawa nnyo ebiwawaatiro, omwana ow'obuwala afiiriddwako nnyo ate omwana ow'obulenzi n'asigala emabega. Ngenda musaba akubuuzeko oluvannyuma tweyongere yo mu mboozi y'eggwanga. Buuza ku mulabi wa Spark TV. Neyanziza nnyo nate okubeera nga mu mpadde omukisa okuweereza eri eggwanga. Lwewasembayo okubeera wano twali mu bintu bya politics. Okay. Neyanziza nnyo ng'amanya gange bagambye nze Winfred Mugambwa nkola n'ekitongole kya Rights for Uganda. Rights for Uganda kitongole ky'abakyala kyatandikibwa bakyala olw'okubanga twalaba biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ebimu ebyali tebitusanyusa, ebimu nga twalina ebibuuzo bingi nga naye ansa tetuziina. Ne tugamba katutandike ekitongole kino era ebimu ku bye tukola kubanga gye twava ku history ku gye twava bamu ku ffe twali tukulidde mu bintu ebitamanyi okutulugunya kweki omuntu bwatulugunyizibwa omuntu alina okubeera n'eddembe lye byebimu ku nsonga lwaki twatandika ekitongole kya Rights for Her. Era egimu ku mirimu gye tukola tuyamba ku bakyala ab'enjawulo okubasomesa eddembe lyabwe. Eddembe lyo kyeki bwe twogera ku ddembe kitegeeza nti nno osinga ku muganda omulenzi osinga bbaawo osinga omusajja omwami oyo gwokola naye mu office nedda. Tusomesa abantu eddembe kyeki ne tusomesa abantu twogera nti no bannaayo bwenkanya bwetaagisibwa waliwo tubalaga biki ebibulawo ne tulaga abantu obwenkanyankanya kyeki si kubeera nti tu replacing abaami si kubeera nti tetwetaaga abaami naye tulaga nti obwenkanyankanya gwe kubeera nti no tutambula wamu nti omwana ow'obuwala tagenda kutuula akanti olw'okubanga omulenzi yalina okusobola wa bufumbo nedda abaana bonna balina okugenda ku ssomero. Omwana ow'obulenzi omulenzi bw'aba akola leke ensasula ereme kubeera nti olw'okuba omulenzi alina ofuna ennyingi gwe omuwala olina afuna ntono nedda. Ne tubasomesa nti bannange twagala eggwanga litambule nga ffenna tufuna kyekimu. Omwana omuwala bw'aba atulugunyizibwa afunye obwenkanya so olumala ate era ne tukola emirimu awamu ku butonde tetulina ddembe ly'abakyala byokka era gyenva bampita Mother Nature maama w'obutonde. Muba muyigiriza bakyala oba tuyigiriza naye kati fati tumanyi fe tulina okukkiriza nti bwe tuyigiriza omukyala n'omwami tuba tumuyigiriza n'abaana w'obulenzi tuba tumuyigiriza. So tusomesa abantu ku butonde na biki bye balina okukola okubeera nga obutonde buno tebutabanguka kubanga omuntu yenna fenna ku butonde kuno kwe tuli. Kakati wengamba lwaki tugamba nti bwe tusomesa omukyala era tumanyi nti no awatali kusomesa mukyala obutonde buno bujja nabwo nkubeera nga bunyigiza kubanga omukyala gye tukulidde ffenna era nga yengambe twali abantu abakyala ab'enjawulo abaatuula abasinga obungi baba baffe be baalimanga abamu era be bakyali ku frontline okulima ettaka awaka okulima okutereeza owabawo kwegamba abakyala bankizo nnyo ku butonde bw'ensi yenyabo. Ate ekirala kye tukola nga bwe nkugambye nti edda waliwo ebyo ebyatuleetera okulaba nti no tulina okukola emirimu gino gye tukola egy'abakyala okunyigirizibwa okw'enjawulo mu nnono zaffe mu madiini. So abantu bangi balina obulumi ku mitima ate abantu abasinga balowooza buli bulumi omuntu alina kugenda mu ddwaliro. Abantu abamu bagamba nti no obulumi omuntu alina kubeera nga
agenda mu badokita abo abantu abasinga tebalina ssente. So ffe Rights for Her twateekawo tuteekawo era ebiri ebifo omuntu wasobola okujja naawona mu ngeri enjawulo. Ebimu ku byo ng'ate tukozesa butonde. Ng'omuntu ne woba toyina ssente wadde kiri kyetaagisa nnyo, siri kugamba nti tekyetaagisa, genda wa dokita wa therapist, naye ate waliwo ebintu ebituli okumpi nga butonde naife abakenyini fe ababusaanyawo ng'osobola okikozesa n'oterera. Waliwo abamu nga beetaaga buteezi kifo wasobola okuwulirizibwa nti nze nga bwentegeera bwendi oba bwenkola ebintu abantu baganye okuntegeera oba sikyo. Waliwo ebintu bye nnayitamu naye siina muntu mutuufu gwe njogera naye. Kati ffe tuteekawo ebyo ebifo abantu bwe wawonyezebwa neffe abakola emirimu ngaffe gye tukola, kuba ebiseera ebisinga naffe tetuba balowooza tuli so tuteekawo ekifo naffe ngaffe wosobola okujja n'owummula n'owona. Tutambula n'abantu olugendo lw'okuwona, tutambula n'abantu olugendo lw'okwezuula, okwemanya, okwetegeera, so okwemanya okwemanya omuntu ayiza okitwala, okwetegeera, okwezuula yennyama. Ekyo kye muyita ecofeminist. Kakati ecofeminist kigatta ebintu bibiri. Ebiriwa? Kigatta obwenkanyankanya bw'abakyala n'obwenkanyankanya bw'obutonde. Ffe ng'aba ecofeminist, ffe ng'abalwanyizi bw'eddembe ly'obutonde, ffe ba ecofeminist tugamba ebibiri tebisobola kutambula byokka. Bitambulira wamu. Kubanga tukkiriza nti nno ebyo okutulugunyizibwa kw'abakyala, abo abali emabega w'okutulugunyizibwa kw'abakyala, abali emabega w'okufunamu ng'omukyala anyigirizibwa, bebamu abadde eno ne bafuba okulaba ng'ate obutonde nabwo bwonoonebwa. Kati tosobola ate nga abakyala bankizo nnyo. Tetugamba nti abakyala kuba abantu abo balowooza abakyala bokka be balinaanya obutonde, nedda. Tetugamba nti abakyala be balinaanya obutonde, ffenna tuli ku butonde. Naye ffe tugamba nti w'otambula n'ebintu bino wamu nga tobyawudde, ojja kwongera okutegeera nti nno obutonde buno bukugirayo nnyo nti abakyala balina bingi bye bakozesebwa ku ttaka obibaleetera okubeera nga nti banyigirizibwa. Ate kikuleetera okumanya nti nno bannaye bino ebintu ebibiri ebyenjawulo bw'olekako ekimu, kubanga etutunuulira obutonde abakyala abasinga naddala mu byalo bafumbira ku nku. Kituufu. Enku ezo bwe tutema emiti ne giggwawo nefuuka desert, ekitegeeza omukyala ono abadde afumbira ku nku agenda kukola ki? Tagenda kuliisa famire ye. Ekitegeeza nti nno n'amazzi we tugenda nga kati obutonde nga bwonoonese, either tugenda kubeera mu ddungu wabeere nga tewali mazzi, ate abakyala abawala n'abakyala ebiseera ebisinga be batambula engendo empanvu okukola ki? Ogenda ku mugga. Ebyo byonna ecofeminism byekulaga. Naye ate ebiseera ebisinga kizuulibwa nti mu lugendo luno omuntu ng'agenda okukima amazzi, mu lugendo luno omuntu ng'agenda okutyaba enku, mu nkuba ennyingi nga ebintu byonoonese, abantu bano ab'empisa embi, sijja kugamba abasajja naye abo ab'empisa embi basedduvu, abo bamulisa maanyi, abo bamulisa maanyi bakozesa nnyo ebiseera nga bino kubanga bibayamba. Omwana ono wanaaba atambula, omukyala ono wanaaba atambula, nja kusobola muteegaawo mu kkubo. Kitegeera wabanga waliwo mu butabanguko bwonna omuntu oyo omubi akozesa omukisa ogwo okubeera nga ayisaawo ekintu kye. So ekitongole kya Rights for Her Uganda kiyambako okusomesa abakyala ku nsonga zino? Yes. Okay. Ekitongole kya Rights for Her Uganda tuyambye nnyo okusomesa sina abakyala bokka n'abaami. Tuyambye nnyo kuba abantu bangi babadde tebategeera bintu ebyo bibiri. Ate ekyo ebintu by'obutonde abantu balina engeri gye babitwala nti balina engeri gye babitegeera. Yes. Kati tusomesezza nnyo abantu, abakyala, abaana mu masomero, tusomesezza nnyo abantu ab'enjawulo ku bintu by'obutonde. Ate era ne tuyigiriza abantu okukola urban farming, okulima woli awatono awo osobola okulimirawo. Eno gye tupangisa? Yes. Ku apartments? Yes.
ebyo byemukola nabyo tubiyigiriza tuyigiriza abakyala nti n'emmere gy'olya kubanga oli mu kukola oyinza okuba toyina ssente genda kugula manyowa ebigimusa kuba bya bbeeyi ne tuyigiriza abakyala nti no osobola okufuna awali ebbali n'otandika okukola manyowawo ate n'omala n'okola ebigimusa byo n'omala n'okola ki n'obiteeka mu birime byo so tusomesa ebintu ebyenjawulo tusomesa abantu nze tuyina abantu abenjawulo kati nze nga background yange yali nnyo mu saako era nze mu kusooka nakolera ekitongole ekyo nkyebaza nnyo kuba nze gye nakulira tewaliyo nnyo kutulugunyizibwa era nze namala ebbanga nga n'emirimu gyenkola simanyi nti nawanirira ddembe ly'abakyala kubanga nasomesanga abakyala ebyokwewola nembayamba okutandika bizinesi zaabwe nembayamba okukula bwe babbibwanga kuba nze ekitongole ekyo kyekyaleeta kati saawa zino abantu gye muyita saako yajjanga village banking zijjukira yeyo abantu gye baterezezaamu ne bagirungiya basooka abamu ne bagireetera mu niigiina abamu ne bagireetera mu saako naye eri gye yatandikira twagiyitanga village banking nga tugezaawo omuntu mu Luganda kimbuze naye nga mu ebyo jjukira abantu era baali tebakimanyi nnyo si abantu babbibwanga nnyo abantu abaalinga mu bukulembeze ababakubirangako sitampu abaami kubanga ebintu ebyo byajjanga mu kusooka nga kyabakyala so nga abaami balimbalimbalimba abakyala baabwe ne babagirayo ssente ne bazitwala ate ng'omukyala alina osasula so byanjigiriza nnyo ng'olumu ogenda mu kkooti olumu n'ogenda kwerosi ng'obeera nnyo mu kuwoza emisango ng'obeera nnyo mu kutabaganya n'owulira nnyo sitore z'abakyala kati ekyo nze ebiseera ebyo byonna nga simanyi nti nwanirira ddembe ly'abakyala kati ekyo ekimu ku ebyo emirimu egimu gye tukola tukoze nnyo okuyigiriza abantu abakyala okutereka okwezimba okutandikirawo oli akatono k'oyina otakatandisa otya okutambula nako mutunuulidde bakyala kikula ki bano ababeera ewaka abatalina mirimu oba abakola oba abakyala bonna n'abaana abawala okutwaliza wamu nga bwe nkugambye nti gye twatandikira twali abakyala banjawulo ng'era tuva mu bifo ebyenjawulo kati ffe nga Rights for Her tetukkiririza mu nti nno kino kyekikula ky'omukyala era omukyala bwati gwe tulina oyamba wabula tusanga abantu gye bali kuba tukola nationwide tugenda mu bifo ebyenjawulo naye nga tetunnagenda mu kifo tusooka ne tutegeera ekifo ekyo n'ebyetaago by'abakyala kati ffe bw'obeera mukyala oba oli muwala oba oli otya oba wasoma oba tewasoma kubanga ebiseera ebisinga tuyinza ogamba wetufe nga ffe tulaba nga tuba tulyazaamaanyiza abakyala kuba tetwagala mukyala yenna alekebwe mabega bwe tugamba tugenda kufokasinga ku batasomye bokka ekyetaago ky'omuntu ali mu kyalo kyanjawulo olumu n'omuntu ali e Kampala ate ffe tuzze ne tulaba nti netugamba nti okutulugunyizibwa abantu ensi gyekomye ng'ekula n'okutulugunyizibwa kuzze nga kwambazibwa engoye ez'enjawulo okitegeera kati ffe bwe tujja mu kifo ky'oba omanya buli mukyala kasaabanga mukyala ffe tumuyamba tutambula naye olugendo lwe yeetaaga kasita tusoma nti ono kye ffe tetukola kintu nga ffe bwe twagala nga Rights for Her tusoma ne tutunuulira ekintu tugamba ono yeetaaga ki ekifo kino kyetaaga ki kati twogera ku butonde emirimu nga urban farming ebyo nga tuyigiriza abantu okulima ku gundi bwe tugendanga mu byalo tusomesa kirala bwe tugenda ng'embaale abantu basomesa ku ngeri gye bakuuma obutonde okusinziira ku eyo engeri gye batulugunyizibwa twebaza mukyala mugambwa bye muzze mukola kakati omwezi guno tukimanyi ku Sunday tugenda kujaguza olunaku lw'abakyala abantu abasinga naddala abaami bwe bawulira nti lunaku lw'abakyala bagamba twabikoowa tebalutegeera makulu gali mu lunaku luno ngenda kusaba tugendeko mu luwummula wabula bwe tukomawo njagala tutandikiraawo abantu tubanyikize mu makulu g'olunaku luno okyali ku Spark TV programu Spark ku makya tutunuulidde olunaku lw'abakyala lwe tugenda okuba nga tujaguza ku lunaku lwa Sunday mutukkirize tunywe ku lwendo lw'amazzi bwe tukomawo awo wennyini we tugenda otandikira.
tussaayo nnyo mu Bulango ali ku Spark kumakya naddala Spark TV tujjukujjukiza nti ffe ekiseera kyo tuba tetunagenda mu Bulango tutunuulidde emboozi y'eggwanga era nga twebuuza olunaku luno lwe tukuza oba lwe tujaguza olw'abakyala twagala kwongera kulunyikira kulutegeera lutegeeza ki makulu ki agali mu kujaguza olunaku luno. Tulina mukyala Mugambwa awo njagala tutandikire olunaku olwaleero gwenga ali mu mateeka oba gwenga akulira ekitongole kya Rights for Her Uganda. Lwaki tujaguza olunaku luno olw'abakyala? Olunaku luno olw'abakyala lunaku lwa nkizo nnyo. Lwaki? Gye tuli ffe ng'abakyala lwa nkizo nnyo eri eggwanga, lwa nkizo nnyo eri n'abaami. Kubanga abaami tebakyejjaamu. Tebakyejjaamu. Okay. Tebakyejjaamu. Ffe tetunaga abakyala tetugambangako tusobola okubeerawo nga tewali baami. Wabula tuyina kukola nabo. Kuba ate ensobi ezimu eziriwo ezireetera eddembe ly'abakyala okulwanibwa tuyina okuzitereeza wamu n'abo abayinza okubanga nti nno baziteekamu ki amaanyi. So tuyina buli omu yeetaaga munne. N'abaami batwetaaga ng'abakyala. Support system. Yes, buli omu yeetaaga munne. Kakati olunaku luno olw'abakyala tuleme kulutunuulira mu kujaguza kyokka. Wabule enkizo nze esinga gye ndaba tulutunuulire mu kujjukira. Okujjukira okwo lwaki lwatandikibwa? Lwaki kiki ekyo omuliro ky'ogwali mu bakyala bwano abaaviirako olunaku luno okubeerawo? Nze kyekibeera emabega wange buli lwenkola ki buli lwembeera nga ntuuka ku lunaku luno. So tubeera ensi yonna yaleese theme ennungi ennyo, give to gain. Worldwide. Tutambulira ku mulamwa gwa give to gaba ofune. Ekitegeeza nti waliwo abakyala abawaayo emirembe gyabwe. Kubanga leka nkubuulire omulimu guno gwe tukola ogw'okulwanirira eddembe ly'abakyala si mmere kulya. Okitegeera omuntu owaayo emirembe gyo weefiiriza. Katujjuke lunaku lwa kujjukira abo ng'ate we tubajaguza okujjukira abo abawaayo emirembe gyabwe, abaateekamu ne ziba zaali ssente, abaateekamu ebiseera byabwe. Buli omu alina kye yateekamu. N'essaawa zino sigamba nti tujjukira bali bokka, era tujjukira buli muntu ky'ataddemu. Kyova olaba batuzzaayo nti waamuyo okole ki? Ofune. Wonooteeka abaana mu ssomero. Kati ng'abakyala nze bwe nzira ku mulamu oŋŋamba bw'owaayo omwana n'omuteeka mu ssomero ekitegeeza nti ogenda kufuna abo baagala omukyala afumbirwe, kitegeeza nti ogenda kufuna omukyala gwe musobola okutuula ne muteesa naye obulungi. Sigamba nti nataasoma aba tateesa bulungi, naye ebiseera ebisinga omuntu ng'alina ky'atategeera bulungi abantu abasinga bakozesa omukisa ogwo okubeera nga manipulating abaako byakola omuntu ono byatategedde. Kakati ate yo nga Uganda ndowooza bwe yatudde bakama baffe bwe batudde kambayitera bakama baffe abali mu bifo ebyo bwe batudde ne balaba nti ffe nga Uganda okubeera nga tutambula bulungi n'omulamwa gw'ensi yonna wa give to gain ffe tukoze tutya ne balaba nti no mu Uganda katwogere ku rights, justice, action for all women and girls. Nti obwenkanya eddembe obwenkanya n'okukola nga bategeeza ki eri abakyala n'abawala. Bazzeeyo okumanya nti bannaye abakyala beetaaga eddembe. Kituufu. Beetaaga eddembe okuva eri okutulugunyizibwa. Beetaaga eddembe okuva eri obutakkirizibwa ku kusoma. Beetaaga eddembe bafune omusaala ng'abaami bwe bafuna. Mu kisenge ekyo nga balina amateeka ge bateesa. Abakyala beetaaga abaami bwe babaamu 5 naffe katubeeremu 5. Ku positions okitegeera sigamba we twogera ku ddembe lino abantu bannaye banjiri bayisa bubi kuba bagamba abakyala bagenda kumera ebiwawaatiro abakyala bameze ebiwawaatiro. Nedda. Era abaami tebaagala kagamba ako omwenkanonkano kubanga omuntu atagamba nti akagambo omwenkanonkano yoyo muyenga yakateekamu nti omwenkanonkano kitegeeza nti nfuuse musajja. Okitegeera
ate ebiseera ebisinga bw'onoozuula abantu abatagala kagamba ako ojja kukizuula nga bayina we bayina omanyi okutulugunya kuno kwa njawulo oyinza abantu abasinga tutunuulidde nnyo okukabasanyizibwa tutunuulidde nnyo abantu obutagenda ku ssomero naye ate okimanyi nti waliwo omukyala agenda okukola naye ng'alina okukwata omusaala gwe n'aguleeta n'aguwa omwami naye ate omwami taleeta gugwe kati oyo omusajja ebintu bino ebyeddembe emboozi yo ddembe ly'abakyala tejja munyumira okitegeera waliwo omwami azadde abaana mu mukyala n'ataweerera emboozi eno tejja munyumira okitegeera omuntu yenna nze nsanze nnyo abantu bwe batyo naye ate tugenda okuva we tutudde ng'akitegedde omuntu aba n'ensonga abantu twetaaga kwongera ffe ng'abakyala era omwaka guno nkubiriza abakyala bannange naddala tusembeze nnyo abaami si nti bakole emirimu gyaffe wabula tubannyonnyole nti bannange bwe twogera ku ddembe ly'abakyala tutegeeza bwenkanya mu bintu bwenkanya mu byenfuna wewabanga waliwo kangeze sente gavumenti zeetaddewo eri ensi abakyala bafuna batya kati nga tugeze PDM bagamba abakyala tulinamu 30%. Yes naye bw'ogenderera bayitha ebintu ng'ogenze eno wansi ku miruka abantu abasinga abakyala kuliko omukyala ng'omu niye abasinga basajja obo si bwenkanya gwe ng'omusajja naye twagala otegeere kikyetegeeza kaakati we tudda ku justice eddembe obwenkanya kakati awo we bwenkanya justice Uganda we yarabidde nti eddembe we tuligatta n'obwenkanya obwenkanya nga bwe twogeddeko omukyala ne waba n'omusango mu kkooti abantu bangi balemeddwe omanyi nti omwana omuwala alema okufuna ettaka waliwo abagamba nti omwana omuwala tabeera na ttaka waliwo eyo gye nagenda eyo mu north nga n'oggula ettaka gwe omwana omuwala oyina okuba either ne muganda wo omulenzi ne oba n'omusajja musayininge kyokka sente zizo nga kiri wano mu Uganda okitegeera kaakati ebyo byonna justice eno obwenkanya abakyala bwe weetaaga nange nga nze sente zange bwe mba nzeekoledde nina owuninga ettaka ffewaffe mabegako twafuba okulanga n'omusika tumuggyako byattaka okitegeera era nzijukira okumanya ebintu bino obwenkanya buno tukyalina obwogerako nnyo bwe twali tuwa ensonga zaffe lwaki twagala ekyo kiveewo abakulu b'ekika batugamba mwogera muli baana bawala temwogera ne tubawandiikira ebbaluwa lwaki omwana omuwala ebbaluwa eyo nze ewange kopi yange ndina kumpi wali nti buli kaseera ngisomako twabawandiikira ebbaluwa ne tubalaga lwaki omwana omuwala alina okwogera lwaki omwana omuwala alina okufuna lwaki ne tubawa era ne basomesa bakitegeere era ne bakitegeere era oluvannyuma ne batuwuliriza ekyo muze kyandaga nti wini gwe osobola okwogera kuba bino obirimu kubeera ne baganda yange bo tebali mu kulwanira ddembe ly'abantu baali tebamanyi nti kisoboka nga tuli mu bakojja boogedde era kyatutwalira emyaka egisukka mu 3 okufuna obwenkanya ng'abaana abawala okitegeera kubanga nayina okusomesa baganda bange nayina kati awo nkuleetera nti neba kati tunuulira famire nga temuliimu amanyi na biki byamateeka kaakati ne bamaa ne bagamba bannange action okukola kuno omwaka guno tubeere nnyo mu kukola okwogera twogedde amateeka gateekeddwawo twogedde ku bwenkanya amateeka gateekeddwawo waliwo abantu abakoze ebikyamu ku bakyala ne ku bawala abateekeddwa naye tukoze eki kwegamba essira lino erya action okola nekyekikoleddwa tulitadde mu nkola omwaka guno Uganda yagambye kyankizo nnyo tukitunuulire nga bwe tutunuulire eddembe n'obwenkanya tulina okuteeka amaanyi nnyo mu kukola abakyala bano bakole abalingidde okulima abayingidde okukola kuno kwa maanyi nnyo kati mulaba bifo ki bye balina okutandikiramu bye balina okuteekako essira abaki gavumenti okuyamba abakyala bano okulaba nti no bavaayo ddala oba ne baimplementinga gano amateeka ge bataddewo okusooka mu byonna
Government ya Uganda njikubiriza era njiwa amagezi nti sigamba nti bayina nti tosobola kukola yes amateeka mugataddewo naye mujjukire mutuula mu bisenge ebyo era ne mugakola ebiseera ebisinga nga mugategeera mwagala n'omuntu wa wansi agategeerere ku level y'emu. So ebigenda mu maaso mu ggwanga mateeka agateekeddwawo projects ezo eziteekeddwawo gavumenti yeetaaga eddeyo ku muntu wa wansi. Okay. Ebiseera ebisinga tukola ebintu mu awamu. Gavumenti singa eddayo neemanya nti kale PDM eno twagiteekawo naye mu Central Region esobola kukola etya. Gavumenti yeetaaga eddeyo esome Central Region nga Central Region. Kaakati bwe bateekawo amakubo mwe bagenda oyita okuyamba abakyala ab'omu Central Region aga amakubo galina okwawukana ku makubo agagenda okuyamba omukyala ow'Ekkalamojja ow'Ebushenyi kubanga tuli mu bifo bya njawulo tukolera mu bugubi bwa njawulo n'ebifo eby'enjawulo bye tulimu emirimu egisobola okukolebwayo gya njawulo. Bwe tunaddayo nti no bannaaye ebintu katubijje mu waggulu eno tudde eri wansi buli kimu kitandikira eri wansi kubanga bajja kugamba biseera ebisinga batugamba consultation tumala kwebuuza ekibadde kya bulimba ekituufu kyennyini mubadde nga mwebuuza abo bemusuubira abategeera abatutegeerera. Niye we gavumenti bw'enaddayo n'etandikira wansi mu luzungu tukiyita bottom to up nti ekintu kyonna ne baba baganye katuddemu tutereezemu wadde PDM egenda mu maaso okuteeka obuteesi ssente ku muluka ekyo sino tekiyamba naye okuddayo ne tusooka ne tutegeera baganyirwa batya. Ekirala tuve nnyo mu bisenge conference tutegese kuba waliwo national bagiyita Ministry of Gender yagiteekawo National Women platform oba bagiyita National Women ekifo abakyala abali mu bukulembeze mwe batuula okuteesa kakati atawe wali obuzibu ekigambo obukulembeze gavumenti yaffe naffe abantu abamu tukitunuulidde nnyo nti obukulembeze omukyala ali mu bukulembeze omukyala ali mu parliament ye minister ye mukyala ye Winnie wano olw'okuba nkulira rights for her abantu balowooza nze mukulembeze wa rights for her ekyo ekintu kituwabiza nnyo. Obukulembeze yoyo omukyala ali waali atandikidde woli obukulembeze tubuzze buli omu waali kijja tuyamba nnyo. Gavumenti okera ku makya ne gazeti ng'ebifo negamba nti twetagayo woman MP twetagayo wano ne wano twetagayo omukyala ekyo kyetaagisa ekyo tunaite kimala ekyo kyetaagisa naye ate bwe tuba tutandika okuimplementinga tukoze ezo ebifo ebya platform ebifo ebyenjawulo gavumenti byetaddewo ereme kuteeka nti bano bokkabe yes be batu twabalonda naye eddeyo kkobo obukiike buteeke ku kyalo n'abo kati kangezo balonzo ebyo nga akulira abakyala prime minister vice president baddeyo ezo enkiiko ze bakola mu Kampala mu Serena mu Zaani ne bayita abakyala ab'enjawulo abalondemu bagabemu bagambe nti mu mwaka guno katugeze mu kwota esooka mu myezi egisooka ena tugenda kutambula mu region zino kati bano abakyala ab'enkizo betulonze abali mu bifo bino bikuba of course ezo ebifo ebyo byetaagibwa kati katugende twogere n'abakyala ab'omu north olukiiko lwabwe n'ensonga zaabwe tuzahandolingire mu kifo ekyo tutegeere na bulungi engeri gye tugenda okukolamu emirimu egyo bave mu bino ntino tugenda kuyita awo tunayita mu bitiika tugenda kuyita oba abakyala abakulira ku district kuba ebiseera ebisinga ekiri wansi eyo ate kirala so
tukyuseemu gavumenti yeetaaga ekyuseemu mu kigambo engeri gyeyambyemu abantu bonna okwenyigira mu kintu eyo wansi abantu tebatuuka gavumenti ekituufu kyenyini abo abantu abali mu bifo byammwe babawa ekifaananyi ekikyamu. Wali emabegako ogambye nti bwe tuba tujjaguza olunaku luno tujjukire nnyo abakyala gye tuvudde, biki bye tulina okujjukira? Tuyina okujjukira lwaki ekisooka obusana lwaki ddala olunaku luno omuntu yenna ng'oyagala okutegeera ebintu bino n'okubeera nga tobifuna ojaguza wamu ne banno gye bali olina okumanya ddala lwaki ddala olunaku luno weeruli tuwadde newankubadde kati ssaawa zino tuyambiddwa abakyala kati boogerwako naye mu kununula eggwanga Uganda abakyala baali bankizo nnyo. Baali bankizo nnyo. Waliwo n'ekibiina ekyali mu West bakiyitanga Western Women Network nkyerabidde erinnya bulungi bakola omulimu munene nnyo. Bwe twogeranga ku bakyala mukyala omugenzi mukyala Rhoda Kalema kyogeranga ku mukyala Joyce Mpanga kale kati tuboogerako nyato abo be balondemu naye kati bwe tuddayo buli mu kyekiri kye ntugamba tudde waka ojja kulaba nga ku kyalo gy'oli waliwo omukyala alina kye yakola yafuuka eddoboozi waliwo omukyala eyafuuka eddoboozi kati ebyo nze mpa abantu buli lw'onojjukira oyo omukyala eyafuuka eddoboozi ssaawa zino tuyina kangezenga ekifo ekyo ekiri bagiyita noza bagiyita abakyala be basalanga waliwo omukyala eyafuuka eddoboozi era bw'ofuna emboozi ye n'omanya biki bye yayitamu okubeera nga tubeera n'etteeka around FGM olaba nti ebintu ebyo bye yayitamu bwe twogera ku Domestic Violence Act abakyala abalwana kwagamba buli kye tuyina kati waliwo ekyalo kati tujja tujaguze n'okulaba tugenze tutya mu maaso kubanga baneete tugenda gamba nti n'eddembe ly'abakyala bafunye nnyo eddembe we wabanga wakyaliwo kabasanya kw'abakyala wakyaliwo omulimu munene ogw'okukola we wabanga wakyaliwo omukyala agenda nga yeebase tafunye kyakulya ekitegeeza nti talina kyakukola wategeeza wakyaliwo ki wakyaliwo omulimu mungi ogw'ekikola we wabanga waliwo abaana bangi katugeze tugamba government yes government kituufu yakola omulimu mungi around education ku UPE neya secondary naye kizuulibwa nti abaana bangi abato mu myaka egyo bafunye embuto we wabanga tukyayina emboozi ezo kitegeeza nti ki wakyaliwo omulimu mungi ogw'okukola we wabanga gwe wooli wotuula wooli nga mu ruumu oli mukyala bwoti olaba olimu wekka oba mulimu babiri nga mu gavumenti oba mu kifo gavumenti kyetadde oba mu ministry eyo mwoli oba neyo katugeze bifo biri bimeka ku mu parliament abakyala bye bayinamu bingi biwera biri compared to the number okitegeera constituencies zonna ezisinga ziyina abakyala kati ekibuuzo ne twebuuza naye ddala lwaki ate wakyaliwo ebibulamu kati ebyo byonna ebibuuzo bituleetera okugamba nti bannaye tusanyuse nnyo twebaza gavumenti nze nebaza gavumenti era ne bakyala bannange manyi bangi bebaza gavumenti olw'omulimu olw'olugendo we lutambuddwa naye ate ne tuddamu ne tugamba gavumenti olugendo we lwali lutambulwa waliwo ensobi nnyingi ezikoleddwa mu lugendo olwo kaakati ensobi zino zirina okutereezebwa. Nsobi ki ezo z'otunuulidde? Ensobi zentunuulidde ezikoleddwa kwegamba we wabangawo kati tuyina ebibadde bigenda mu maaso bingi nga corruption mu Luganda okulya obukumpanya bungi mu gavumenti bubadde byogerwako nnyo eyo emboozi we batandika emboozi y'obukumpanya ereetedde abakyala bangi okufa nga bazaala okubukumpanya buleetedde amasomero mangi aga UPE okubeera nga abaana bakyasomera wansi mu biki obukumpanya buleetedde eddagala obutatuuka mu malwaliro obukumpanya buleetedde amakubo okubeera nga gavumenti ereme kuziba matu ate n'abantu abaloopeddwa nti bannange ono kituufu twamu gavumenti ekizudde yamuwa ssente naye ssente tezirabika gavumenti ebeeko kyekola naye gavumenti ezibye nnyo amatu ku bisobo ebikoleddwa ekyo kikyamu. Awo ngenda okubuuliza
oyogedde ku nsonga y'amakubo Ssaaba Minisita Nabbanja yavaayo ko emabega akaawo n'olaba ng'atudde wakati w'abasajja abaami bangi abawozesa ku nguudo zino naddala oluguudo lw'Emubende ng'agamba oluguudo luno terunnakolebwa kiki buzibu ki ng'era omulaba mukambwemu naye nze mu ndaba eyange nagamba nti abaami bano bayinza onnyooma omukyalo ono nkula zaawa abakyala abasinga bali mu positions ezawaggulu bafeesingibwa okunyoomebwa naddala mu baami waliwo gap eyo tugenda gitereeza tutya nga tujaguza olunaku luno olw'abakyala okunyoomebwa ensonga eyo y'ensonga lwaki abaami baleme ekisooka mu byonna abaami bo bakyetaddemu nti n'abakyala babawadde ebeeto babawanise buli lwe weteekamu buli we weemenya omutima nze ndaba beemenya mutima kikuleetera okubeera nga omuntu oyo ne bw'omutunuulira kati nze kanku example ebifo bingi gye ŋŋenze nga waliwo obutabanguko obuliwo nga ngenza okuyamba abakyala ne mu masomero mangi kwa mu masomero agola mulimu obutabanguko bwangi omusomesa bali ku abazadde banaye muteeke enyesira gavumenti muteeke enyesira ku masomero abasomesa batulugunya abaana baffe abaana abo kyenva mulaba abamu bali mu kwetta abaana mwana batuuka ne basirika abasomesa abakazi abaami bonna kati ndi kujja ku kiri nti kaakati abantu ebiseera ebisinga batunuulira gwe kyoli kati nze kankuwa example ebiseera ebisinga abantu bambuuza oli mufumbo oyogere kyokka kangeze kati mu masomero gyenjogerera gye bambuuliza oli mufumbo nsasula fiizi ze ezimu n'atali muki kati nze ensonga yange gye ndi okwogerako engeri gye muli okuyisa abaana obubi eyange temugitwala nga nsonga olw'okuba siriki how comes temwansalirako ku fiizi okitegeera kati ekyo ekyange njagala nkitunuulize mu bakyala abalala saawo wokka ebiseera ebisinga oyimuka n'oyogera bakutunuulira balina engeri gye batutunulira ne bagamba omukyala alina kuba muki mufumbiro oyo omukyala ayogera ki oba olumu ne bakubuuza ekyo kyokola waliwo lumu abakakiiko batukyalire ku ofiisi basanga abakozi abaliwo tuli bakyala ffenna bwe bamala okuinterview n'otusaba byonna bye batusaba ne batubuuza ekibuuzo lwaki mukola mwekka abakyala mwabaddamu ki namugamba tulinamu abaami be tukola nabo nabagamba olunaku lwe muzze abaami bali mu field naye ate era kiina kyamikuba reason gye bampa nambuuza lwaki ombuuza nasooka mbuuza kwa nayagala nze ebiseera ebisinga okuddamu omuntu mba njagala mmanye gy'ova ekibuuzo kivuddewa we kibadde kitudde era omwami yaŋŋamba abasajja olaba tutegeera omukyala yeetaagamu okutegeera kw'omusajja kuba ffe tuli nkizo nnyo era yavaawo mugambye oli mukyama era mwemuleetedde kati gwe tulaba ekifo ky'olimu osanga n'okubeera nga eno gye muzze otulambula engeri gye muzze okulambula ekitongole ky'abakyala mwandigiddeko abakyala nye temula nti muli baami kuba mufuenfuula nti mutegeera ki so abaami yesu okunyoomebwa kuliwo kubanga beeraba nti be basobola bo balaba nti kati nga Honorable Nabbanja ekifo kyalimu be bandibaddemu omuntu anyooma omuntu kuba yaba yeeraba nti ye yandibadde mu kifo ekyo atunuulira omukyala n'atandika n'amuwewa olw'okubanga alina omutima ogutaagaliza ate ebiseera ebisinga abantu batuuka okunyooma kati nga Honorable Nabbanja nga azze okunywa kubanga waliwo bye baba baakoze kuba oluguudo mukulwawo wabaawo ensonga lwaki luluddewo kituufu akadde kaffe tekagenda tukkiriza okuba nga tweyongerayo ngenda saba kyolekera omukyala naddala n'abantu bonna nga tujaguza olunaku luno ku Sande. Abakyala bonna gye muli abaana abawala omwaka guno mbakubiriza ekintu kimu naddala akasembayo kanaakokola tukole twenyigire mubi awo oli wenyini woba otandikira leka baleme balimba nti no obukulembeze ze zino title zetwetika nedda obukulembeze bwekyo ekikyokoze eri omuntu omulala ate tandikirawo bwe n'ekirala ogenda kufuna okusomozebwa kungi ng'otandika ng'olina kyoyogerako awo wooli naye guma ne famire yennyini ejja kuteeka wansi abo be basinga famire yeesinga okusomooza so fuba nnyo okulaba nga otandika fuba okulaba ng'onoonya abantu b'okola nabo ate fuba okulaba
era osigala okola neki n'abantu bonna kababe baami kababe bakya ekisembayo tufuba okulaba nga tukola wamu ne gavumenti tukola wamu abagamba nti abakyala ba member of parliament leka gwe ng'omukyala bajje tufuba okulaba nga tubasika tubawa amatu ate bajje wansi bakole ate ekisembayo leka okulaba nti nno wetwogera ku ddembe ly'abakyala n'okutulugunyizibwa kw'abakyala olondamu ekyo kikoze bubi nnyo eggwanga okubeera nga tulondamu okutulugunyizibwa n'eddembe eryetufaako okutulugunyizibwa n'eddembe ly'omukyala kasita abanga mukyala byonna birina kutambulira wamu so tolondamu. Okay, ate abakyala bali mu bukulembeze bo balekera ki? Abakyala abali mu bukulembeze mbagalanye era nnina okukkiriza nti no muli mu kifo ekyo olw'ekigendererwa. Oli mu kifo ekyo si lwa mmereyo wabula kuyamba mukyala akuli emabega so mukole ekyetaagisa. So abakyala tweyambe nga tujaguza olunaku luno olw'abakyala. Sigenda kubanga nsukka olunaku olwaleero nsigadde nze Milka Irene awamu ne Kefas Mayumba ne Ahmed Wahab tusinkana olunaku olw'enkya.